Endowooza leero kanvembeko kinjogera I'm going to post it. Waliwo omuntu atulaawo waggulu awo ewaffe mmookya either ku Barracks oba wano ku ofisi yaffe waggulu owange ku kalinaawo ne bapulantinga abantu wansi eri banninde bankoleko obulabe. Oyo mulundi gwakubiri eri emmotoka yonna baagikuba ne bagimalawo. Amayinja gatuyiikira nga situtegedde ne kati ekiseera kyekimu ekifo ekirinaanyeewo omuntu agenda abantu tebalifikabo ne batukuba amayinja amayitirivu ag'amaanyi ennyo. Where was the stone? It's a very very big stone. Era nga singa likutteko libadde limmalawo bumazi. Ekigendererwa kibadde kyakunfuba kuba mbadde ntudde wano mu maaso endabiramu zibadde wansi kati ng'egibadde ku speed ejinja ne likwata wano. You can see how strong the stone is. If this stone found my head, I would be dead. My God. So, ebikola by'obusirusiru kirowooza nti mubimala ku bintu ebyo byakutiisatiisa kitegeeza essaawa enena asobola nokozesa omuwendo gw'ekisa ekisingako awo okujja mu bulamu bwensi. This is terrible. You can see the amount of force the stone was running at. Kachino kijeu dakisa motoka yange kumukubira eri mu lukuto wano. Ngababuda bombi wadde bapakingi ne bakyuka then ashawaji bana wakikenanga benda na incident ya bodi Loze ekikulu bantu kutusabira embeera eno gye tulimu. Ebikolo by'obutiitiizi n'ebyokulowooza nti bajja kutiisatiisa bakola ebikolo ebifaanana bwe biti. Ekisingadde obuzibu nti bw'oloopa ku poliisi no step will be taken. Kati tuli mu mbeera eyefaanana bwetyo nti ne bw'oloopa ku poliisi. Presidential nominations ze tuli mu kwetegekera nga ennaku z'omwezi 3